sebo jebale obadde muntu ampeza video zo naye nga ndi busy naye maze nefuna buli ndabako obutonotono ngobo bwenkuweereza ekisookera ddala kyenjagala ntandikeko tolina byama byange kubanga nze sina byama era saagala bantu ate sesiga bantu ekyama kyolina kiri kimu toli mukwano gw'abaana bange but tolina kyama kyange na kimu nze kenyini neekolako olugambo nze kenyini neeyogerera ebintu byange olw'ensonga bwe nayogera nti bandeepinga nali njagala kwensitalinga bawala be baleepinga era bandeepinga muganda bange yennyini ekyokubiri sina muntu gwendesa byange sikuwangako kyama kyange na kimu okuleka lwenakugamba nga ngenda okugula amayumba gange just nga njagala onjamba omperekereko kunsiimirako owulira oli mukwano gw'abaana bange era nkwagala nga muganda wange naye ebbanga novumidde olimanyi naawe bulijjo olumwa naawe njagala okutegeeza bino sisawangako mukulimu wa bugingo gw'oyagala mulwanye omulimu ogwo mwenna mugulwana okuva ku banno bonna muwandisa muyosise mirundu n'emirundi nenkyasobola okwegoba owulira sikyali muntu anoonya kalimu kakulyako eyo levo nagivaamu mukwano eyo levo nagivaamu ndikuleeta wa mirimu nkosa abantu abasukka mwana tolowooza nti nja kuvaawo awo nibula ekyokulya simanyi nawe wandika application nedda mukwano sisabanga ku mulimu wabula nze nali nkusabira omulimu toddamu nakukyogera musengo bwe yagamba mbu ono sijja kuba naye gwe nkole naawe nowe toddamu kukyogera kubanga musumba yeyampita buzibu bwange bwali bwa mutebi munwanya eprogramu mugirwanya ennyo era mwagenda okuva ku tv nga tonokyali abalaba kyava babaggalawo ekirala toddamu kugamba bantu kuba kulowooza bantu nti mbusimanyi tewankubira essimu esukka mu 5 ogende wa bugingo era watuuka paka lwakubira oyo muwala dola jimmy era watuuka noŋŋamba lwaki gwe tokwata masimu gange ekyokusatu nze saagalako NTV mbu baagana ozanya interview yange sibeegombangako sibaagalangako nti kuddamu sibeegombangako sibaagalangako saagala ba YouTuber gwe mbadde nkwagalanga mukwano gwange nga notuba tuddamu natukola ebbanga lyovumidde watuulanga nessayimu gwe omukutu gwe gona gutambula kukulyetika kuvuma ekikusumbuwa kubanga nnwanisa abantu abavuma abantu gwe olw'okutonda abantu bavuma bantu oleta bamakedde bo baani no babrandinga kubanga gwe kuolya kuvuma bantu kasuka omanyi byama byange ki byama biki eyo lwaki bigambo ensi bimanye omanye ebyama byo byama kize nekyama nga nange neegeya sekenyine ekolakola gamasava mu public nenga ati bandepinga kyama kyoyina bawange omumanyi kuwewako obadde ojjawo sanalizekewo abaana bange obamanyi kyama kikyoyina kyoba oyogera ogambye mbw ate mbu omulimu bali baagala kuguwa gwe mbw ate simanyi nakugamba ate nakuyita nga bamuvudde kukola nenjagala nkutwale ku sooti nembasabire omulimu nembayita tumiitinge gwebeyogera babigatta mwe mwasalawo okufumba mboozi nakukulietinga gabozibozi gavuma bantu ganafuya bantu nemupanga bisitole ebivuma abantu nebwona onvuma nja kubavuma mwena kama bali mbaya kila muntu kila nani nja kubavuma kino kikulabula bwoba oli mugezi nja mukamwa bulijjo naawe olumwa owedde bwekiruma nga bwalumiddwa bantu boweta ne bavuma abantu nabo abayina abaana ogambe nayogedde ku baana banayogedde kibiki nagambe kasikulekera okubakinga abantu abavuma abantu gwe wayita ku mukutu wajjanga nokolako esitole n'olumba kisa kya mukama mu lugoye lwe lumu kisagamba kanavuma nakunkumula onvumye emirundi mingi n'oyo omusajja omutamiivu ebbanga lyonna lyonna ng'onvuma onvumye n'omwana w'omutamiivu ebbanga lyonna bulwabaya ne sayima onvuma ebbanga lyonna nze siri muntu sirina baana siri muntu ndi kiti abantu bataddeko damage zabala bafiiriza obufumba bwabwe bosi bantu seobeera muntu mukulu wesonyiwa abantu bwaba wulya nga oyagala okuvuma kulietinga omuntu omugamba avume jjajjawo baabaana bo bamukaziwo okakane musimanyi samimu ani agamba nti njagala nnyo okwana esamimu era mumpeere voice note eno baitha ngenda kugimuwa samimu yajja nnonya nkole naye interview sinze munonya nze sirina vibe eyo musimanyi mpisawo vibe tolimba abantu vibe byebiki mwabantu emuvuma nemutukana bavuma mbagenda kutonya padi simanyi besabike bakole ki si bantu olw'okuba ekivuma abantu njagala okukimalawo tuwakiwanyisa kati gwe olwokubanga olaba kabaata ndi kusaidiyo akabaata olumwa
oyagala mbere ku side yo kubanga mga muli musobi si wagira side eri musobi muntu ne wabera wange toddamu kunjogerako bintu bya simatu era bona ovuma nja kukuvuma sino yako mulimu kusoto oba gwagala genda nakati wandika yusi sengobe nenjasobola otagendayo si kyali muntu anonya sino bayizabale bakankubuulire sina mulimu gwenda nnoonyeza kakubere gwa Museveni yannoonyeza na papa appointment letter manyi kibatawaanya kibaluma naye sigunoonyangako bukyangamba tebali nogwabukata TV sagunoonya sino yango ku mulimu simanyi wakola application ongaye musimanyi wasula moto bakugeya simanyi sula moto bakugeya wale ontutte wani nkututte mu bantu bangi tabere babajire nze nabakulaga gwe wale ontuttewo oyogede nakola appointment simanyi sitawusimeka ani gwe nantutte ne mutege kitatuba ne musawadde emitwalo ebiri musime ku bantu nga bakyali balamu wakola story ku mwana wange gwe ne sayimo notukoga ateri muntu abanja gyatawola gwe kenyini ngoli kusimpoke ng'ate omumanyi bulungi tolina nabyo ngamba naawe oluma bulijjo naawe oluma kati olumiddwa kasi kubeera muntu mukulu muve ku bantu bona ovuma nja kuvuma owalesa kivuka nekivuma mba nekinkunkumula wakigambeko mukinveeko fene tuli bantu kati olaba mbwe kyakabata kikulumanya nnyo gwe kyakulumya kiri kimu kuba nawagidde gavumenti ebateekeko emisolo ate era nja kugiwagira 100% mukola sente kubanga mwina ne bakitunzi mu katale nze sigamba nko mutabani wontino bamugobe omukazi yagaana wa Skype yagaana okwesiga mutabani naga nti mufe naga njagala kasuku ne mugambe tisokere kankole kasuku ajje bwe wajja ogenda kusaina contract ya mwaka ne gamba 5 gange mpaka 5 contract milioni 2.2 maka mulamba bwe kusaka emitwa 5 ofirwachi bwona padde mulimu kyaba ndo tutawaniwe nale ku yoruseke yogerawo okulega wali wagune watu na kupiza board yana leo pize mirundi 3 yogera watu na wampa usente ku wantunze wenkututte musime ku bantu namwe ekyobukaga kibale padde keki jiwampa eyo mwana wange yabasire no mwana wange no musirikire emitwalo 10 yogera ekyachi bale mpadde kiro bunja kogerera nabyo jako obanze nange mbiye yogerera zenne yogera bale woma mutasamirirwa bantu mwe mwanta manna bakowa kasuko wakola nga nange interview ane yafuna mu munne mbera ffe tubayimiriza era ffe tubabeza ffe muletere ebizibu muwanuuza entalo ffe muteka mu kamera bamwe toga mwe babasasula mulanga eddagala simanyi ndi amaziga ekikyala simanyi eryaki byonna byonna mubiranga nga ffe tubawadde interview kunze naawe kasuku bani yafunanga mu munne mbu bali nafuna ebizibu mnasigalanga mujjako interview nakuyitako njangu njjako interview era nakera ku matane ngo aba YouTube nabwe nenkugoberamu lwasi yogera mazima nze nabakoowa so simwe mwankoowa nze nabakoowa nabeetamwa era nabakuta nalangirira lwatunga enseeraba yisima bwe yafa yisima bwe yayita omwana we atekengawo kamera naye akolenga amaze otegera nti YouTube esasula ssente wakolota tewamuzira mujjako interview nga toyagala afune wayagalaga mujjamu bujja nalangiraga muntu amujjako interview muwe mitwalo 25 musajja kula puza bwe watonjeko interview nembaki nga bwe nakuyita ndi jangu ntukole oba wankeranga mu kiro kumachango ova kuti mkula ibyo nojja netukola interview kuze nawe yafunanga mu munne guteka ebintu ku YouTube channel kubanga wakola contract zo ne company zokolera no sasulwa bera mu common sense ekyokubiri nze ofirwa mukwano kimusumbali yakukyawa kyawadda musumali yakukowa wave wa musumba mujjako interview na mayomba nononya sempa navuma bujingo namuvanga waina amalibu ngabwa aina ki ngomaze okulaga nyumba ya bujingo funye views mutwalo ne mutwalo wasibira wa sempa musumba nakweta mwana kukowa ne bujingo kungamba kutadamu kukwogerako wanongo muyimbira ku masasi na interview nazo okola za masasi bujingo yakwetamwa kuva ku mutima ne mukazi we tolowooza mbanga nokwogerako muwuli wasanywe bwakuba yesimu bwoba owuliranga omulimu ogwagala nenkyasobola obutaddayo okukolayo kubanga sakola application namusaba oba osobola otekayo gweoyagalayo tolowooza nti nze ndya ku YouTube channel bwoba ndya ku simu bwoba ndya ku TV oba luddawa
mikwano gyange bangi manyi kunze namwe ani asooka okuva munne n'okuyingirira abaana ba munne mwe nga temwasobola kutegeera nti nno gwe mmwe muli bange n'otulanga ne Simon munjogerako n'otukyaza nga abantu abanvuma buli lunaku gwe era nange tekyasinga okunuma gwe nga tewategeera nti oli wange weyagala nze ntegeere gwe nti oli wange nga gwe tewantegeera yogera ta abantu bamu okwewalira nti teneefunawo ekintu nange gye nkututte mbumanye ebyama bye byama ki by'olina ebyange nze sina byama nze neeyogerera sitole zange ate neekolako olugambo ebyama bange mbyeyogerera tibandeepinga tibakola bwe bati kyama nze saagala mikwano kino nkikuddamu saagala mikwano era nakugamba nga nkoze naawe vidiyo ninnyo nga saagala mikwano tolowooza nti talina bantu ntambula n'omuyerero ogu nga seeki okuba nababuyabuya 10 mbeera n'abantu 3 nga bangasa sobamoto gweyogerako nze nakutwalanga wewajjanga n'okola interview ne bakuwa 3 ne bakuwa 2 nakusabako gwe wali ontuttewa okuleka ku pizza bo ne watwala okulya bupiza najjanga ku ddembe nenvuga emmotoka yange nenja ku ddembe nembawa content ogulamu emu nebeerawo hani yafunanga mumune nze ndi self-made wasanga nina erinnya siringa bino ebibutonono byolondolera ebiwumpumumpu byoweta bivuma abantu bitulinyireko bitufuneko views nedda mukwano wasanga ndi bulandi nesigala nga nkola naawe wekka nejjakiriza ataliko okujja kunjako interview jakiriza mukwano gwange nze baati angambye mbuyomba busimanyi oliddoboka nga nze sibitegeera olwokuba nayogedde nti usise bajjeko omusolo kubanga twagenze naawe ng'olina budget ey'ebiro ekitundu n'etaano ey'omunanaweyoki ne bu squeeze back obusasuza eringa TV yennyini temwagala kusigasiga mwagala makungula mbu TV oba ogwaganyo jangu okusaba okukole jangu bagukuwe mbusenkubuga yagamba tajja kukola nange mbusimanya wakiri akola ne kasuku kati nkola nani jangu nakati okole naye ekintu kyangu nnyo mukwana emyaka gye nasabangako ku mulimu ebbanga lyonna obulamu bwe nnina sina bwe nali nkoza application simanyi nabagiwandika kebere wa president Museveni okumpa appointment letter sasa wayo musajja kula tereera mukwano eri TV bayekuluma nsobola n'obutaddayo enkya tolowooza nti ojja kujja onvumevume mu public mbuze nsirike mboyogere nga bwendi omusiru bwendi mawobe bwendi kiki wowuletangaza nkikugambe banga nkigambye mukazi wo nayogedde kintu kino ntekera awo kuba abaana bo bajja kukula bazaale obwana nabo babuvume kyosiga kyokungula kibi kyenakwogeddeko olwokuba nayogedde nti mwina ne bamaketi ya mu butale babasasuza emisolo kasuku wakolanga nange interview yaneri afuna mu munne mbeera ffe tubayimirizaawo era ffe tubabeezaawo ffe muleetera ebizibu muwanuuza entalo ffe muteekamu bikamera byamwe netwogera mwe ne babasasula mulanga eddagala lisimanyi ly'amazzi g'ekikyala simanyi eryakisimanyi byonna mubiranga nga ffe tubawadde interview kunze naawe kati suku sebani yafunanga mu munne